omuntu oyina okuddayo ne weenenyanga omuntu n'ogamba nze nga Lugonvu ntandikiddewa nzimbye ntya kwekyo ky'oba oyina n'olekerawo okuwala n'abayina n'ogamba oyo hamu yayina ezaffe nze ne wenzikuwa ziggwawo kuba tosobola zimanya kyegambye nti omwana wange wemulekera ebyobugagga bino aba asikidde ssente aba tasikidde bugagga lwa nsonga waba ayagala emmotoka ezebbe oyinza n'omusanga aguze ennyonyi ne ziggwawo n'omubuuza zaalaga n'agula ennyonyi nga talina n'amafuta gagitambuza omuntu w'obwongo obunafu oyinza n'omuwa ssente n'azikumako omuliro n'akuŋŋanya biliyoni 10 n'azikumako omuliro n'asigaza linnya nti ogumulaba yayokya ssente yazookya kati nze kyenjagala okuba bannayuganda bannange kiri kimu busobozi bufumiitiriza ate n'ekyokwekwasa abazungu tukite lwa nsonga baakola kye balina okukola mu budde bwe balina okukikola okulaba nga balongoosa obulamu bwabwe naye omuntu it is never too late to reason wootandikira okufumiitiriza wootandikira okugenda mu maaso era saagala gwandaba ow'emyaka 7 myaka 6 ogambe nti anze emyaka giyisa oba ffe Baafrika tutandika okugamba nti abazungu baatumaliriza dda nedda bye baatwala baabitwala n'ebyo tukyayina tukyasobola okukulembeza okufumiitiriza ne tuzimbira ku byo okulaba nga tutandikira we tuli ate okukola ki okugenda mu maaso tutaba mu kwekubagiza nti olwo abazungu baatukola ki ffe baatumala twaggwa dda waliwo ekigambo ekiyinza okuba ffe bandabuddu okimanyi waliwo ekigambo kye bayita okona bwe tutunuulira Uganda tutunuulira Africa weeri oyinza okugamba nti twakona wakyaliwo obusobozi okuba nga tuzuuka and what does it take okuba nga naffe twogerwako nga gali amawanga fayini baatutwala katoga nti tuleme okugamba nti baatumala kitwetaagisa ki okuva we tuli ku lwaliro okutuuka we twegomba mu abo abasajja anti kati Lugonvu tuddayo wakuba olabika ekintu ky'okufumiitiriza tonna kya appreciatinga bulungi naye tuddayo mu kufumiitiriza embeera embi obwavu okubonaabona okuba nga toyina nga woolaba nti obulwadde eddaga ekijjanjaba obulwadde liba ddagala ekijjanjaba embeera embi kuba kufumiitiriza kati tewali kona wootandikira okufumiitiriza wootandikira okukola ki lwakuba the only difference is reasoning sounds so simple and so basic yes. oli noembeera akyogera kagamba naye hamu kiri ekintu kyayogereku omanyi don't confuse it with kulowooza okufumiitiriza kuteeka okuba nga kukuwa results woba okola ekintu kyonna kyonna kyokola wokifunamu ekyo kyokyagalamu omanya nti okikoze mu bulambulukufu bwakyo katosobola kugamba nti kyenkoze kyekituufu nga tonafuna ki results okufumiitiriza tekulimba tosobola gamba nkola nnyo lwa bwavu kyokola tokyatakinzeeko reason it takes an effort with reason to make it in life not just an effort a bare effort may it not be sufficient enough for you to make it in life naye abantu bonna bakola oli nagamba nti nze nkola buli kanaku nkeera nenkola n'essente zabulirawa kuba kyokola osanga tonakiteekamu abantu bangi agamba nti nze natondebwa kuba bwe ntyo ffe famire yaffe yatondebwa kuba njavu ffe wano we tulina okukoma ne bona ngamba okukola kino ekitange bwati bwe yali ne ssenga wange bwati bwe yali ne maama wange bwati bwe yali n'ekitange gwe nasikira wano we twakoma toŋŋamba ebyo ezo ssente z'abahamisi kigundu ffe tulina we tulina okukoma ekyo naye nga kyekimuli mu bwongo bwe ekyo kyakufumiitiriza oba si kyakufumiitiriza ayo alaba atambulira ku reality kubanga addayo n'atunuulira ebyafaayo by'ewaabwe ate reality kati wenkubuuza nti yesi twakomawo obugagga obwagala omanyi Lugonvu kanzire ku bannyinaffe abawala ffe abasajja twatondebwa nga tulina okukola ennyo lwa nsonga we tuvubuka tuwasa abaana ab'obuwala oba bannyinaffe ne tuzaala abaana ne tukola famire ne Lugonvu woba ofunye omukyala n'omuzaalamu abaana ekyokumuweerera fees omwana oba omuwa emmere gyali oba omujjanjaba nga alwadde obwo buvunaanyizibwa tebuliiko oba olina oba tokola ki tolina oba toyina buba bufuuse buki buvunaanyizibwa kati waliwo ebintu ebitaliimu kugamba nti byagizisa woba oyagala obugagga oba olina okukola ki okukola okujja nga toyagala bugagga n'ogamba nti nze obugagga sibwagala ate nga nakyo ekyokwetoola mu mbeera eyo nakyo si kyakufumiitiriza kati lwaki oba oyagala embeera embi Katonda in fact ekyo tutonda obutonzi ng'ebitonde ng'abantu Katonda yakikola nga tulina okufubulubana oba okuteekamu effort okulaba nga tusurvivinga tutya
omuntu ekyokubeera obubezi n'olubuto kimala okulaga nti olina okukola kubanga lulina okulya otali ojja kufa kati it's not up to you ogamba nti njagala okukola basagala emmere olina oginoonya kyova olaba abaatusookawo baginoonyanga mu bibira bayigganga ne kati ensi yavuddewo awo tulina kukola bukozi kati newooneegumya n'ogamba nze tekitegeeza nti obuvunaanyizibwa obukoze eki buvudde omuntu olina kufumiitiriza bufumiitirizi n'ogamba nti bannange nnyina okukola ate buvunaanyizibwa bwange okukola okwesitula ng'omuntu mudda okusitula abantu abanninaanye ate n'okulaakulanya ensi yange ng'omuntu Uganda egaanye okukulaakulana lwa nsonga bannayuganda tebafumiitiriza ate balemeddwe okukola ani alina obbazi okusa anti kitandikibwa kyova olaba nasaba gavumenti nti singa ereeta kye tuyita operation mindset change neteeka ssente oba nedirectinga bannayuganda into agro processing and value addition mudda buli munnayuganda ajja kuba asobola okufuna kyakola kyakola naye ebyokudda wano ebyokunenyanga gavumenti kati okulonda kwawedde oba oyagala oba toyagala gavumenti weeri kati emyaka gino 5 gye tutambula ogenda gimala ng'onenya gavumenti oba ogenda gimala nga olaba kikyosobola okukola wammanga okulaba nga weekulaakulanya ng'omuntu n'okukulaakulanya abantu bakyogera oyogera kino oli mutuufu nze nkutegeera naye waliwo abantu essuubi nga libaweddemu ng'agamba sirina kyezikoze mwami Amisi Kigundu agamba nti tukole nakola bizinesi bweti neegwa nenkola bweti neegwa nenkola bweti neegwa kye nazzaako yali yeekwesa kati nentandika okukozesebwa ndi ku musaala kati mugulugonvu mu kufumiitiriza okuggwa mu bizinesi kya bugagga mu kufumiitiriza okukola bizinesi neegwa kya bugagga otya it doesn't matter how many times you fall what matters is that you keep getting up to fight nagambye nti embracing hardship and struggle yet at the same time being consistent and persistent is one of the direct path to prosperity in life. In fact, oyeka agudde yasobola okumanya obubi obuli mu kigo n'engeri gye yagwa. Buli otukola mistake, ebiseera ebisinga mistake eyo tugikola ki? Tetukiddamu. Era kyabugagga okugwa kuba omuntu eyeekoonye aba takyasobola kuddamu kukola ki? Nsobi eyo. Abaalabyewo nti awaliwo ki? Waliwo obuzibu. Era omuntu agudde tasobola kutambulira mu makubo mwe yakola ki? Mwe yagwira. Kiwagwiramu oba wakimala. Ate oba ogenda kulaba by'otannagwiramu. Ate otegeera obuzibu obuli mu kutambula n'engeri omuntu gyagwa n'engeri omuntu gyasobola okusituka n'ekyenkuliza bannayuganda bannange. It doesn't matter emirundi emeka gy'ogudde. Ne don't give up, be persistent, be consistent, ate mukulembeza okufumitiza mu temukola ki? Temukola. Waliwo omuntu abeera n'ebirowoozo. Uganda okyogera nti ngagga. Era oga nti mu Uganda omuntu asobola okukoleramu n'agaggawala. Kubanga era bangi tubalaba bakoledde mu Uganda bagaggawala. Naye ekimu ku bibuuzo ebizibu era ebisoomozeza bannayuganda si nti tebalina capital abeera naye kubanga tugamba nti capital si ze ssente nnyingi z'olina naye oli abuuza nti mulimu ki singa oli ajja mu woofiisi naga nti mwami Amisi Kigundu nfunye omukisa nkusisinkanye maze ebbanga nga neetaaga okulaba nyina obukadde bwange bwe buti mulimu ki gwe nsobola okukola Uganda ne muvaamu ssente ezindabirira n'ezimbeezaawo. Era ojja n'ombuuza ekibuuzo ng'ekyo ng'ozze n'ontuukirira tekiba kyakufumiitiriza kiba kyakulimba nze okugamba nti kola guno omulimu nensoboka kubuuza nti g'obadde okola ki bo buno obuna bw'oleese wabugyeewa oyinza okuba nga wojja obuna wakyasobola okuvaawo tulina kukolerera mu ekyo mbadde ntudde mu woofiisi nga ntereka akasente kange obadde olowooza kiyo obuno obukuŋŋaanyiza ng'osuubira kukola ki njagala kutandikira ku ekyo ky'olowooza nandowooza okuzimbe buki buzimbi saagala kulimba nakubugumya mutima obadde olowooza kukola ki tuli nagamba nti omuntu ayinza okuba n'obukadde bubiri oba akakadde kamu n'agula ensawo y'obumonde emitwalo oba 3 n'agula kalaayi n'agula n'ekidomola kya butto obumonde bw'amala obusiika obukolamu crisps n'azipaakinga ozitwala ku supermarket ng'obumonde bwatwala mu supermarket obuvudde mu kakadde kamu wabutuusiza ku midaala nga bulimu obukadde 4 n'ekyo oli agamba awo gw'omulimu sigukola naye ate nga gulugonvu osobola okuba ng'okola mukazi we waka n'omugamba naye omanyi maama w'abaana naawe okubeera wano ng'otudde butuuzi
mbadde nsaba okulenga ka bizinesi kano wammanga nze nfuna capital nga nnyongeramu n'ekyo bannayuganda tebakirowoozaako balabanga egyo emirimu egyaki gweosobola okusigala ku mulimu ogwo naye n'omukyala n'omutetenkanyiza ekyokukola ate wekizimba ne kifuuka bizinesi kikwanguyira okuvaayo eri ate nojja ne mulaba engeri gye mukulaakulanya kino ate kibazimba ng'abantu otandikidde eri